Zari yatuuse Kampala wano. Zari na boss lady omufumbo. Lady era ng'ensonga eyamuleese dina eya isse bantu. Oh yeah. Omanyi omwezi ogujja tugenda mu mbaga. Tugenda mu mbaga isse bantu ng'ate atuwa ine bantu. So n'ekyo kino ekintu nakyagadde ate ndowooza saagala kwefuula mugezi nnyo. Naye ndowooza Katuukiro ne ttiimu ye baabala mukolo. Naye ate nze nina ekifaananyi ekigazi kye nkirabiddemu ekisukka omukolo. Nti it is the right time abasoga bonna okuva mu gundi zonna okwegatta oyingira mu kintu kino. Kakati tulaba entertainment world ey'abasoga ekiyingiddemu. The political world ndaba abaminisita wanjalo mu office ya prime minister. Alitwala. Kasule Lumumba. Ndaba abadde alina media. Husband be abadde wali ku side. Nnyo tugenda ku buko. Mulabi abadde involved nnyo mu mukolo guno. Kakati I think guno buli musoga wonna wooli. Munna wonna wooli, it is the right time like let's unite for this. Omanyi buli kintu kirina budde bwakyo. Kakati buli kimu ekibaddewo emabega kibadde budde bwakyo. I think this is the time for unity. Buli omu mu gundiyo, buli omu wooli. Involvement ya buli musoga alowooza nti nno oli w'amaanyi. Twandigirabyeko mu mukolo guno. Wooli ya take light, take our light tubalengere. So Zari, thanks for this. Kino gye tuva kye batwetaaza. Kino kye batwetaaza nga wobanga oli Muganda, Buganda eyinza okuba nga tefunanga budde kwetaaga. Oba ontegeera. Like kwetaaga nnyo nga wooli awo. Kati time etuukanga naawe gy'oli. Kati saa zino mu bigenda mu maaso kankozesenga wano mu Buganda. Ojjasanga buli kimu kirina woofiisi yakyo. Abavubuka balina woofiisi gye bagenda. Kiza tulina line minisita waffe. Kati tugambe singa ebadde banga eri wano. Ojjasanga nga naawe wammwe gy'ova because oye Muganda. Ogenda kugamba nze ni Muganda yagenda e Karamoja. Ffe Abaganda b'e Karamoja tugambe bwe tuti. Oba okitegeera. So now kino abasoga kye muli mu kukola nze ndowooza kigenda kuzzayo abantu bonna wala basoga nga ali Kampala naye nga tamanyi abali tafaana ku bukulembeze bwa nnono. Kino kituzzaayo to point wali. Era nze nzikiriza at the end of this abasoga bagenda kuba nga bafuuse b'amaanyi nnyo kubanga balina kati kibaliko kimu buli omu kyatunudde okuva mu angles ez'enjawulo. So ne Zari we yayingiriddemu awo balina ddiina ya leero eri Kololo. So ndoze mwaguze dda kaadi bane mugule kaadi nabagambye guno gwe mukolo 99 kabakanga awasana bagereka abamu baali bato abavuka b'omulembe guno tetwafuna nnyo gundi y'amaanyi ku ki experience naye abakirimu nabo bakinyumirwa era bakitenda era ajja kugamba nkugambye sirida mukola mukolo gw'amaanyi ng'ogwo kati naye generation eno gwe mukolo gwobukulembeze bw'ennono embaga gwe tugenda naffe okulabako nga tugutegeera bulungi. So nzikiriza kugenda kubeera gw'amaanyi okusinziira ku preparations eziriwo. Fino tubirabira Kampala. Omanyi entegeka nga ziri Busoga n'ozifiiringa e Kampala. Amaanyi baba bataddemu. Omanyi olugendo omukolo gye guba lutambudde. Baba bataddemu. So abasoga njagala ba applaudinga for this. Mwebale nnyo mwebalire ddala. So okupe ku Zari katono nnyawo ng'atubuuya ku ky'omukolo then tukomewo. Lero tuli wano olw'embaga eya mwenemu His Royal Highness Kyabazinga. Ensho tulina Busoga Royal Banquet Dinner. Eyo tuli kungaanya abantu bonna aba OGs nanze yakulirako Izinga. Actually, I was born and raised in Jinja. So, I mean, Nasanikeno Nabanku Racing Wakobam, Tukwenda, over part of this movement. His Royal Highness, Bandu Amurero, Kubategeza, Embagen Show, Rikuao, Dineno, it's part of the preparations for the wedding, which is happening 18th November 2023. I ain't sure specifically dinner, your fundraising
for the royal wedding which is meant to happen on the 18th. Tuli kwenda abantu abakulirako ejjinja abasoga, abawasaaku abasoga, abafumbirwako abasoga, abandi abali raised by abasoga. Kuba from where I come from, the Basogas, we were raised by a community. See, bino eby'Ekampala, bino eby'omutamu ebyo tekitubiidu. Because bw'obanga oyidde ejjinja, our streets bikrosinga mbu tutwali Haji Gundi abawale, Haji Nasawale, we were raised by the community. So this is an appeal okukoba abasoga mwena mwide tugemagane walala tukole so that it's a success. Kuba abantu batusinza amaanyi, Buganda Kingdom is strong, Abatoro bali strong, aye ife nga abasoga fena mbaire mbasaba tugemagane fena tubakole kube tribes gyedona tugitewale sente tugemagane walala ate abasajja abafunye obuwala ejjinja abatutte obuwala ejjinja buli akola ekikolobero addukira jjinja ebikolobero biri ejjinja ogenda ejjinja n'ogamba ate oyo gwolina n'agamba tetuneerabako ayina kyokka nga mwena mweribeeka ogenda n'ogwa ku mutu n'ogamba mbadde mayinza oba okyagenda n'agamba naawe gwankaza oyo yani so buli kinsi nti olina ebikolobero by'okolera ejjinja nga jjinja actually jjinja nga yoloogiyo ate ejjinja okumpi dakiika 3 omuntu omutwala embalo ge tugamba nange ekikuba kyaweddeko dda jakontributinga kuba nasomerako eidinda n'ebikolobero twakolako mu bikajjo butiimu nabbe aye muna engala master aye muna engeri gye wali otunula ng'oli mu bikaado abe tebyali bikolobero bya bikolobero bikodobedo awo kakati Zari twamubuuzizza ku kintu kya Shakibu ne Diamond